buli kadaama wonna woolisaba nnyo mukamaawo aleme kugwa ku vidiyo z'omukyalo ono kubanga we bituuse batuuse obbalabira ddala nga mmwe temuyina bye mukola nga baagala mube nga mukola ng'omukyalo ono bw'akola. Omukyalo ono akola buli mulimu gwonna. Omukyalo ono amala okukola emirimu gy'ewaka gyonna munda ne wabweru. N'akwata olweyo n'agenda n'atandika okwera street. N'ayera street. Era nga mu ggwanga gy'ava mu Kenya, bakadaama banne Abannakenya batandise dda okuba nga bakomplaininga, bamuvuma, bamuyisizaamu eggaali balabe nga mu butuufu addiriza ku ngeri gy'akolamu ebintu. Ye nno ayongera bwongezi. Abawarabu batandise okuba nga bakomentinga ku videos ze. Naye buli we bazikomentingako n'ayongeramu. Kati mukwano, mukama wo bw'anaagwa ku vidiyo ezo, agenda atandika okulaba nga gwe tolina by'okola. Mwana muwala ono alinnya ebisenge, agogola ebintu ebicaafu nga tayambadde na kwambala gilavuzi nga tabyenyinyala, akola gwe just nti akola buli mulimu gwonna. N'omulimu kadaama gw'atateekeddwa kukola, omukyalo ono agukola. N'omulimu ogwalibadde ogw'abasajja, omukyalo ono agukola. Banne batandise okukomplaininga ne bagamba oyo mulalu, waya zaavaako, bannange mutuyambe mumuzze Kenya. Naye n'akulaga nti abarespondinga, abatuulira mu vidiyo n'ababuuza ni gwe mugamba nti mulalu, nze byenkola mbitegeera, najja kukola. Leero luno najja kukola, siri mulalu ntegeera, nze kyandeeta kukola. Bannange akola. Naye mukama singa azigwako bw'ati agenda tandika okukyunga akola kino, agenda kwagala okolenga mwana muwala ono bw'akola emirimu gye. Abamanyi bo tebategeera bali awo. Olaba batula butuuze eyo mu bukuukulu ne bannaabwe ne bagamba owange akola bw'ati, owange mukubamu kumpi. Ogenda okulaba mukama we yali takuba nga atandise okukuba. Oli n'agamba nze owange akola akantu katono bwe kati ne mutema salale. Ogenda okulaba nga mukama we luli ne wabanga yasizza akagiraasi nga akiraba nga kiri ize. Naye nga kati okaasa akagiraasi n'agamba ngenda kutema omusaala. Gye batuulatuula eyo. Kati balabe kadaama ono ku ngeri gy'akolamu ebintu bye mukwano. Banne bagezezzaako okuba nti bamukubaakubakke, naye ayongeramu maanyi. Ayongeramu maanyi. Naye bw'otuna omukyalo ono katuzuuminge feesi ye ogitunuulire. Omuntu nga tali oke, omanya osobola okuba nti opretendinga mu public nti oli oke, naye ng'amazima behind the camera toli oke. Bw'otunuulira omukyalo ono mu feesi ye, engeri gy'atunulamu n'omubiri gwe nga bw'ogulaba tegweyagala. Ne feesi ye nga ye si ye muntu ali awo nti waali ali happy. First of all, n'emirimu gino gy'akola egy'akaleekeleeke kubanga anonya likes, gigenda ku affectinga omubiri gwe n'obulamu bwe. Banne batandise omugamba gwe Phoebe, omukyalo n'akozesa Phoebe M. Woba oyagala okumulaba, agenda ku TikTok onoonye Phoebe M. Banne bamugambye nti gwe Phoebe M ogenda kufa, emirimu right now ogikola ng'afa. Naye oyinza okumalako contract yo nodda e Kenya, ng'omubiri gwanafuwa. Era singa onoolwalamu katono bwe kati oyinza obutasimattuka ku lw'okuba nti omubiri ogukooya. Omubiri ogukooya nnyo, gukola n'ebyo gutayina kukola. Naye Phoebe M tabiwulira. Era yatandise okubayisaamu eggaali. Omuwarabu wa komentinga, olwo ng'agenda kugikola. Naye omukyalo ono ffe tulina kye tugenda kumugamba nnyo kubanga banne Abannakenya babimugambye byonna mu lulimi lw'ategeera. Tasobodde kuba nti munnange abawuliriza. Simanyi kubanga okusinziira engeri gy'akolamu ebintu bino mukama we si yamuforcinga. Twalibadde tugamba nti bosi yamuforcinga okubikola. No, bino ebintu abikola kyeyagalire.
Amayi woba ekintu okikola kyeyagalire ng'ate okiraba ofuna views ogowinga viral oyina engeri gy'oyambalamu amaanyi n'okola ne bossi byatakulagidde ekkola naye jjukira buli lw'obikola ye aba asanyuka kubanga ajja alaba buli wamu watukula ajja alaba kiri wakikoze ne byotalina kukola bye yali badde aleetera omuntu okuva ebweru emirimu gy'abasajja nga gw'ogikola ye ekyo kyayagala tajja kufaako naye amazima omubiri gye gukoma okukola ennyo gutuuka ne gukoowa y'ensonga nti singa obulwadde bwonna bukukwatako n'obubadde nga si bwakukutta osobola okufa omubiri gunafuwa amagumba ganafuwa era kyova welaba nti omuntu waba yakola nnyo mu myaka gye egy'obuvubuka n'aba nga yakola nnyo emirimu egy'amaanyi bw'aba nga atuuse mu myaka gye egy'okuba nga atandika okukaddiwa mu butuufu akosebwa nnyo beewoosanga nga ku myaka ndowooza nkaaga nga yenna akaddi yalinga ng'oba w'emyaka emeka bewoba osanga nga mu myaka 5 plus ng'omubiri guyebayeba bwe guti nga bakugamba nti amagumba gaanafuwa lwaki nti wakola nnyo ebinywa bino byanafuwa tebikyasobola kubanga ate munnange binywera tebikyasobola kukuwanirira era oba osanga nti olwala n'ogenda mu ddwaliro ne bakugamba amagumba bagamba ebinywa byanafuwa simanya amagumba gaanafuwa lwa mirimu gy'oba wakola ennyo tugenda ne tunoonya likes naye likes ne tuzinoonya naye ng'ate gye bujja mu maaso eyo tugenda kubanga twaffectingibwa naye noono omukyala weewaatyo ekigenda kuleka ddibu nti yasuwadde oba yakoze eki naye kigenda kumuleetera obuzibu obw'amaanyi ennyo mu myaka gye egiddako mu maaso awo sinakindi n'okuluzinga obulamu bwe nga tannatuuka mu myaka gye twogerako emirimu gy'omuwalabu engeri gye gimenyamu ate nalabye alina nno n'omwana alina n'omwana twaligamye nti oba talina baana bamusumbuwa alina n'omwana olaba okeera bukeezi ku makya ng'ogenda kufumba breakfast ogimalirize olongoose ennyumba ogimalirize oyoze engoye olina okuzigolola olina okufumba lanki eno olina obwana ebukuyita sowihadha bana eno olina ng'okooye ne kakuyita ne kakutuma omukulu n'akuyita omwami n'akuyita n'owulira nga waya mutufu ezigenda okuvaako n'okoowa n'obanga oba akoze eki kati gattako ono kuba kyemmanyi bino abikolera mu kamera kufuna likes n'asooka n'adduka n'ayera ekkubo n'abala okwera ekkubo alina okudda okukola emirimu gy'eno oluusi ndowooza abikola bakaba beeti bannazookoka takomye okwo alina nno mukama we alina ne bizinensi bw'amaliriza okukola emirimu egyo gyonna ate n'aba nga ategeka ebintu bya mukama we ebya bizinensi naye mwana muwala ono tumulindeko gye bujjeyo mu maaso kuba nze first of all ndaba nga talyoke si mulamu naye omubiri tegweyagala kitegeeza nti embeera so kyandibanga n'embeera waali ewakaawo ayinamu okusomoozebwa kwayitamu kubanga omuntu atalina kusomoozebwa yalibadde at least talabika bw'atyo eriyo kadaama ng'ali mu kiyumba ky'omuwarabu naye ng'alabika bulungi nga mumuwakanira naye gwe kituufu toli mu nyumba ya muwarabu gwe toli mu nyumba ya muwarabu nga naye waali oba oli awo si we walungi ekiri awo naye nga yeewa emirembe naye omukyalo ono nga ye talina na mirembe bw'omutunuulira omuntu alina emirembe alabika omubiri nga we guli newankubadde nti bayinza okugamba oyo mutono butono bwe naye era akantu kasobola okubeera katono naye ng'olaba kabiri katono naye nga kalimu obulamu keeyagala naye omukyalo ono omubiri gwe tegweyagala so kati tunule tulabe gye binaggwera naye nga kyekyo omukyalo ono wanabanga takendezezzaako okusinziira nga banne we bamugamba mu butuufu simanyi contract yakagitambuzaako bbanga lyenkana ki naye wabanga akyali mu 1 year kati mulinde gy'anaamalirako 2 years bw'anaaba abimazeeko bulungi mukama ng'amusobozesezza
katumulinde tulabe ate obulamu bweyongerayo mu maaso kubanga kino emirimu gyakola gisusse ku bw'omuntu gisusse ku mirimu omuntu gy'alina okukola. Kambagalize olunaku olulungi amanya nsigadde nga nze Maggie nkusaba mukwano nkonereko awo ku kagambo subscribe obeere mukwano ng'ate otwegattako akuume atakumira mpeera tujja kubanga tusinkana mu videos eziddako mweraba.